ennyiriri z'omu bayibuli 5 ezisinga okubeeza amaanyi. Sinyoma byawandiikibwa byonna bya mugaso era bikozesebwa olw'okuzimba, naye waliwo ennyiriri ez'amaanyi gwe z'osoma naawe ne zikukwatako mu bulamu bwo nga bw'obeera oyita mu mbeera lulina engeri gye lukomawo ne lukujjukiza okwagala kwa Katonda, ekisa kya Katonda ne lukuwa amaanyi ne lwogera eri obulamu bwo. Manyi nti naawe olina ennyiriri zo, sooka ozintekere wansi mu comment section nange kankuwa ezange. Babuuzaako mwenda mikwano gyange, amanya gange Zerukoma Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'okusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry, teweerabire okusubscribinga ku YouTube channel yaffe okoona ne kade gw'ojja osookanga okola vidiyo zaffe ez'olwokubiri n'olwokutaano. Olwokubiri gubeera mukwano, olwokutaano tuba tuddamu ebibuuzo eri abo abakkiriza mu Bayibuli. Kati bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga tolina muntu wakibuuza, beera ng'onnoonya ku WhatsApp namba yange eyo, obeera mugumiikiriza ate tokuba. Bw'obeera ng'oyagala okuwagira obuweereza buno, beera ng'okozesa ennamba y'emu. Mukama akumpeera omukisa, katutandikirawo. Welcome back to Jack Online. Olunyiriri olusooka, Abeefeso essula ey'okusatu olunyiriri olwabiri. Kansooke ndusome mu Luzungu. Now to God, ezimu ne zigamba glory to God who is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or think, according to the power that works in us. Ey'Oluganda negamba bweti, kale oyo ayinza okukola ennyo okusinga ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza ng'amaanyi bwe gali agakolera mu ffe. Luno lunzijukiza nti Katonda asukka we tumulabira, asukka endowooza zaffe, asukka essaala zaffe, asukka okukkiriza kwaffe, asukka obusobozi bwaffe. Oyinza okulaba ng'emyaka gye egigenze mbu tokyasobola kufumbirwa, Katonda asukka waawo. Oyinza okulaba ng'atakyafuna musaala mbu emyaka gigenze sikyasobola kukola mirimu gy'amaanyi kutuukiriza birooto byange, olimba, Katonda asukka waawo. Beera ng'oyimusa okukkiriza kwo, saba essaala ennene, beera n'ebirooto ebinene, kubanga Katonda waffe munene asukka okulowooza kwaffe. Olunyiriri olwokubiri, Baluumi essula ey'omunaana olunyiriri olusooka mu Luzungu. So now there is no condemnation to those who belong to Christ Jesus. Ey'Oluganda, kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Siyinza babuulira mirundi emeka gye namala nga neesalira omusango, nga mpulira obuswavu bwe mbeera nkoze ensobi, nga ndaba nga ali mbusibe, ndaba nga Yesu andeseewo, ndaba nga atagenda mu ggulu. Naye bwe nasanga Baluumi essula ey'omunaana olunyiriri olusooka, kale kaakano toliiko musango kubanga oli mu Kristo Yesu. Wabula kyayagala, tegeera nti ky'okoze ensobi kyuka, yatula ekibi kyo, tambula wamu ne Yesu Kristo, toliiko musango, nazzibwamu amaanyi. Kati naawe nkuzzaamu amaanyi muganda wange, bw'obeerako ensobi yonna gy'obeera okoze, Katonda takukyawa, asigala akwagala kubanga oli mwana we. Nga bw'otasobola kuzzaayo mwana wo bw'abeera akoze ensobi n'ogamba ono omwana sikyamuzaala, si mwana wange, Katonda naye bw'atyo bw'akola, osigala oli mwana we, agenda osikira obwakabaka bwa Katonda. Wabula akyawa kibi kiri ky'oba okoze, kati wejjeeko kiri ekibi, osigale ng'otambula bulungi naye, takukyawa, asigala akyakwagala. Olunyiriri olwokusatu, Ebikolwa by'Abatume essula ey'abiri olunyiriri 24 lugamba bweti, naye obulamu bwange sibulowooza ng'ekintu nga bwa muwendo gye ndi, ndyoke ntuukiriza olugendo lwange olw'okuweereza kwe naweebwa Mukama waffe Yesu Kristo, okutegeeza enjiri ey'ekisa kya Katonda. Pawulo agamba nti sirina kye ntwalanga kya muwendo gye ndi, n'obulamu bwange ndi mwetegefu obuggyibwako oba okuttibwa, kasita mbeera nga neeyongedde kubuulira njiri oba ekyo kye nategeezebwa okukola. Kati gwe ki ky'okulembeza mu bulamu bwo, baana bo, famire yo, makaago, bizinensi yo, misomo gyo, ki ky'oteeka mu kifo ekisooka? Matayo essula ey'omukaaga olunyiriri olwa 33, Yesu atugamba nti musooke munoonye obwakabaka bwange n'obutuukirivu bwange, ebirala bijja beera bitwongerwako bwongerwa ng'ennyongeza. Ne mu Matayo essula ey'e10 olunyiriri olwa 37 atugamba ayagala maama we muganda we bizinensi ye oba obufumbo okusinga nze tamusaanira. Kati gwe ki ky'okulembeza? Kyekikutwala ku kkanisa kufunayo kyamagero, kusiiga mafuta? Bw'obeera mu kkanisa oluvannyuma lw'emyaka 2 oba oluvannyuma lw'emyaka 3 nga tofunye kyamagero kyo, awo ovaawo mbu tewali mafuta go. Ddala oyagala Katonda oba oyagala byamagero? Olina ky'okola bwakabaka bwa Katonda, olina ky'okulembeza nga kigasa bwakabaka bwa Katonda. Olunyiriri olwokuna, Timoseewo ekyokubiri essula ey'okubiri olunyiriri olwabiri lugamba bwe luti,
naye mu nnyumba ennene temubamu bintu bya zaabu na bya ffeeza byokka naye eby'emiti n'ebyebbumba n'ebirala eby'ekitiibwa n'ebirala ebitali bya kitiibwa. Pawulo yali atuwa ekyokulabirako nti mu nnyumba ennene ey'omugagga tewabeerayo bintu bya bbeeyi byokka, tewabeerayo bintu bya muwendo, ne wabeerawo n'ebintu eby'ebbeeyi entono eby'Echina plastic, ne wabeerawo n'ebyebbumba. Kati bino ebya plastic abaana bye bakozesa, bye tukozesa mbulamu buno obwa bulijjo, bye basobola n'okuleka ebweru, naye bino eby'ebbeeyi biterekebwa, bijjibwayo ku pate, bijjibwayo nga waliwo abagenyi abazze. Mu nnyumba ennene bwe bwakabaka bwa Katonda mulimu ebintu be bakkiriza ab'ekitiibwa n'abatali ba kitiibwa. Nannyini nnyumba ye Katonda. Kati oyinza kukola otya okufuuka ow'ekitiibwa mu bwakabaka bwa Katonda? Olunyiriro lwa 21. Kale omuntu bwe yeerongoosaako ebyo anaabeera ekintu eky'ekitiibwa ekyatukuzibwa ekisaanira omwami okuweerezanga ekyalongoosebwa buli mulimu omulungi. Pawulo agamba nti kasita otambula obulungi ne weerongoosa nga togoberera bibala bya mubiri wabula ng'ogoberera bibala eby'omwoyo, ojja fuuka ekintu eky'ekitiibwa ekisaanira okukozesebwa omwami nannyini nnyumba ye Katonda mu bwakabaka bwe. Kati nawe fuba okwerongoosa, kasita weerongoosa ojja fuuka ekintu eky'ekitiibwa. Ne bw'obeera ng'omala gakola byonna by'oyagadde, olimba, oyenda, tosonyiwa, okola byonna ebibala eby'omubiri, obeera ofuuse ekintu ekya bulijjo, oli plastic mu bwakabaka bwa Katonda. Olunyiriri olwokutaano ate era nga lwe lusembayo naye nga tetunnabagendayo eyo, sooka onteekere wansi mu comment section gwe nnyiriri ki z'otera ottambuliramu era ku zino ze njogedde luliwa lw'ogenda okugatta ku lisitiyo, ate era teweerabira n'okukwata mu ka description box wansi awo kafaanana bwe kati. Bw'okakwata okagenda kwebikkula wansi ntaddewo link egenda okutwala ku vidiyo ennyiriri ze tukozesa mbukyamu, olumu tuzisabiramu naye nga mbutuufu Katonda si kye yali ategeeza. Beera ng'olaba vidiyo eyo. Kale ekyokutaano Bafiripi essuula ey'okubiri olunyiriro olwokusatu n'olwokuna lugamba bwe luti, temukolanga kintu kyonna olw'okuyomba newankubadde olw'ekitiibwa ekitaliimu, wabula mu buwombeefu buli muntu agulumizenga munne okusinga bwe yeegulumiza yekka. Temutunuuliranga buli muntu ebibye yekka, era naye buli muntu n'ebyabalala. Pawulo atuwa amagezi nti tokolanga kintu kya kwegulumiza, tokolanga funa bitiibwa abalala ng'obasembya, wabula gulumizanga abantu abalala, abalala bassengamu ekitiibwa. Tokolanga kintu nga gwe akifunamu abalala nga tebakifunamu, wabula beera ng'ogulumiza ekintu omulala kyayagala, ogulumiza ebbaawo kyayagala, ekyo ky'oyagala okisse wansi. Gulumizanga ekintu mukyalawo kyayagala, abaana bo kye baagala, gwe ky'oyagala okisse wansi. Kankulekereyo ebibuuzo bibiri ebisoomooza. Oyinayo abantu b'okyusa obulamu bwabwe ng'obateekamu ssente zo, tosuubira bafunamu naye nga bo be bagenda okufunamu. Ekibuuzo ekyokubiri, ku mulimu eyo gy'oli oba waka gy'oli, oyina abantu bossaamu ekitiibwa newankubadde oli mukulu ku bo oba ng'obasingako position n'obassaamu ekitiibwa n'oteeraga nti n'oli waggulu nnyo okubasinga? Mwebale nnyo okubeera nti mulaba vidiyo zange. Amanya gange nze Lukoma Jonathan. Teweerabira okusubscribinga, okukoona kadaako, okusharinga, okuteeka wansi mu comment section, okulikinga. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Mbagala nnyo, bye. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.